enkwe z'Abaganda enkwe zenge z'Abaganda ne bagenda nga bapromotinga buli we balaga Buganda ku ntikko Buganda ku ntikko Buganda teridda ku ntikko lwaki eyina abeefuula abagezigezi bangi mu Buganda wano wosanga okwetutumula okutali kwa ddala laba kye bakoze Nabagereka bambi nnyabo mukazi wattu nalonkinga akatabo ke nga bamugobye mu Mulubiri tebalinnyeyo kigere isolated alone and frightened no more contact no more making Nabagereka ali yekka abaana abo kye bakoze Obuganda wano tuba tubagamba ku ttaka nga mulowooza tubawalana kye bali mu kukola Nabagereka kati olaba bakikola Nabagereka oyina ettaka mu Buganda nkusaasidde toyina kantu konna Buganda yasigala propaganda laba kye bakoze Nabagereka bamugobye mu Mulubiri nagenda eri mu Serena nobody attended that book no tewali n'oku bambi ali yekka bamulanga butaba na mwana Mulenzi kyataasaba Katonda anti obudde bukendeera Dawudi dde buddo butuuse Dawudi de buddo obudda ebuddo butuuse Dawudi de buddo ebuddo butuuse alone and frightened isolated bamutadde wali bamuvuddeko mukazi wattu asigadde oku n'okulonkinga akatabo wadde okulinnyawo ne bamugoba mu Mulubiri ne bateekamu pirawo w'Abasiraamu ne bavuga genda abo be batambuza nti Buganda eridda ku ntikko teridda kati gwayeyinula ne Buganda neewuunya simanyi neddira musu azifa omusugu mumanyi inze Iculi nti ova olaba ekika kyalo kitandikira ku butabuliki tombuuliranga bintu birala simanyi naatambula nga agaziwa simanyi owenkerebwe simanyi akulira emmamba n'omutunuulira n'ogamba synchronization za brain nabeerawo nga yenna yeepalawo nati simanyi ow'omusu faaba omusu gukumanyi nze enjala enzitembu kubanga engabi eyitawo nalidde dde engabi buli lungi nnyo wano mu Europe twawula abaana abeddira endiga osanga teridda ku ntikko zekubuulidde kati gwe tijja ne batijja ne badduka emisinde ne batijja nera laba Nabagereka kye bamukoze aba si kabaka bamusalawundi nga yaggwa okuva ku ttaka kati olaba basalawundi nga kabaka olaba bagoba Nabagereka mu Mulubiri kati wetubagamba nti no babbi battaka nga mugaana batawaanya amisi ku ssente amisi ze yakabawa te Buganda teridda ku ntikko n'Abakalamojja bajja tuuka badde ku ntikko nga Buganda yeyongera wansi ezo kubanga ki Abaganda newe mulyagala mutya Obuganda ababbi bali awo Mengo bambadde obukookolo bw'ebitiibwa bali awo laba kye bakoze Nabagereka mukazi wa kingi n'alonkingira akatabo mu woteeri ng'ate bamusasuza ssente ne wabulawo wadde memba w'Emmengo eyabaddewo. What does this mean? Nti Obuganda bugenda ku ntikko eyawa nga bugenda ku ntikko ki buli wano ezo mboozi zaabo TV ya Buganda teyasobodde kulaga mukolo gwa Nabagereka. BBS sabagamba, did the BBS stream that event? No. Kino je kiwulyanga naye yekolera akitegedde n'omuziba akitegeera nti Nabagereka is alone and frightened.
Gulabako okuba yawandiika mu katabo nti alina abalongo. Have you seen any reaction mu Buganda? Mbuno Nabagereka alina abalongo. Yabajjawa. Ebirowoozo nabagamba n'ebintu tulina ebizibu mu nsi byanja kati oli ebizibu Nabagereka byali. Alone and frightened. Kingdom ove mu America n'ebintu bya kingdom bizibu nnyo. Nabagereka yejjusa ekyamujja mu America. Ku mukolo yabaddewo yekka. Tereze tayi Iculi. Era simanyi Buganda egenda ku ntiko. Buganda ensonga semasonga. Tebalina nsonga yonna semasonga. Muwanga Kivumbi. Simanyi ne beeronda. Simanyi Buganda caucus. What business does Buganda caucus do? Ekola ki? What do they do? Nabagereka Bamugobye Mulubiri. Mpaka ku Serena. Ate ne batamujje. They didn't respect her ceremony. N'akatabo ne bakasuula ebbeeyi. Akatabo ka minsi kati kasiiga aka Nabagereka. Nkubuulira. Buganda Kingdom yennyini yakasudde ebbeeyi BBS terefayina. Nebanga omukolo gwa Queen bamaze olaga Buganda Nabagereka si Queen. Talina mwana Mulenzi. Time has gone. Kale ulira. Abantu abatali Katonda ebintu bya Kingdom sibitegera kansigale ku Allah subhanahu wa ta'ala. Nze atali Katonda no victimizing ati sirina mwana Mulenzi. Mukazi wattu abulo mupangisa. Anti obudde. Ebirowoozo biri ku Nabagereka tobirabanga. Naye Katonda yakola omukazi oli alina amannyo ga white. Alina accent. Alina bambi bw'ayogera bw'ati. N'owulira ng'omutima gwonna gwennyise kakasi kattu. But ababbi bali emmenga awo beetooloola kabaka wammwe ne bamuzingako we bati. Kabaka alina obutuuliro. Assa bamwetooloola. Basoma ebitabo. Balina companies. Babbye ettaka. Bakoze companies ziri feke mannya ga kabaka. Balimbye ensinti za kabaka. Ate ekintu kya kabaka ate ne kitalaga mukolo gwa mukazi wa kabaka. Deception, perception on the population. Bantu bawano balivinga mu deception. Babalimba. Ne bayambaza obukazu n'obuzo. Banoonya okulya enkoko z'abantu ku mikolo. Kubanga buli mukolo gwe batukako. Simanyi soka ow'emmamba maaso. Simanyi ow'omuso maaso. Kulya mpombo z'abandi za bwerere. Kwesooka ku mukolokolo. Simanyi tutwalire ku mukulu w'emmamba mu mmotoka. Tebaba na ogenze kuziika ne batandika okutawanya. Simanyi tutwalire ku mukulu w'olujja. Ogande bannaye. Akulira kiki ne kitasobola muwa ntambula. Nze isimanga ompa obukulu nga topa bigenderako obukulu. Tamale mirundi biyagambye buli kika kiina mbukiina omugaso mu Kingdom ya Buganda. Mbu ab'omusube basangula kabaka. Naye bayinza okwetta olw'omulimu ogwo naye katono okutuka enfeeseko. Oli ye kabaka wa. Yagambye ab'omusu Mulubiri be basangula kabaka. Naye ogwo omulimu guliko emiggo n'okwetta okusangula kabaka n'ogujja ku b'omusu oba owedde ne kati ze Iculi ogwo ebintu bya Kingdom sibitegera zitewandi Katonda ndi Katonda amon for God wallahi billahi tallahi no offense. Tamale mirundi yagambye nti buli kika mu Buganda kirina omulimu mu Kingdom. Naye ab'omusu omulimu gwabwe kusangula kabaka. Naye ogwo omulimu ti omuntu akutta ku lw'omulimu ogwo. And this is love. I swear upon the living God, this is love. Kwagala kabaka wo.
naye kabaka wo gwoyagala bambi abasajja bamuteeka mu sseŋŋenge ababbi b'amataka bamwetooloola ne batwala buli kintu ne bakiwamba wenjogerera ne mukazi we yennyini bamugoba mu lubiira genda olonkingira eri obutabo bwo tewaali minisita wa Buganda n'oku Nabagereka bamusizza evviivi bamuyiya amayinja gonna bamulanga ekintu eki butazaala mwana mulenzi n'abalongo be yawandiikako tebaboogerako oba yabajja mu ggulu Mungu yamanyi kubanga akulira ebyo abaana ba Kabaka mu Buganda yabeegaana Lubinga Kasujja Lubinga yagaaye tabamanyi kati Nabagereka has not explained are these twins adopted where did they come from heaven Abaganda Nabagereka ne bwe batu ne bamuvaamu they will never go back atuntike ebigambo ebintu byabwe byakwogera bekasita weerimbika mu Ssaabasajja obba buli muntu yenna mu Buganda gwe bagambe nti oli mukungu wa Ssaabasajja buli kintu ojja kutwala ettako gy'abagamba beenaasiimye nga Kabaka takirinaako wadde idea be basinze okubba ettaka ne babulaakamairinga Abanyankole tina Abanyankole be babbi b'ettaka ebo ne batulugu buli ssaawa ne babeera nga batawaanya their own ne batawaanya amiisi Kiggundu in favor of mu China yes ebyo ne mulaba tubeeramu ba ettaka babalwanyisa amiisi ninga ate baliwa mu China oba muntu mulala abo kataba kye bakoze Nabagereka bamugobye mu Lubiri Nabagereka awandiisa akatabo ke yennyonnyoleko naye nga obudde bugenze it is too late gwatamanyi bya Buganda genda olabe wapatamala emirundi ajja bikunyonnyola abimanyi bulungi nange mbimanyi naye saagala ate kujabulula kati mutamala emirundi abimanyi bulungi ojja tegeera otegere lwaki Nabagereka ayimiridde yekka ku ssaawa eno reason eki butazaala mwana mulenzi ng'ensi eri mugamba nti king mulwadde it is very important okubanga yegwe oyina king to be kati oyo stress tamanyi wa Iculi wa butazaala ka stress kati kali awo ka stress kali awo kelinga omukazi ne bamuwasa embaga ne wayita emyaka egi nga talina mwana wadde lubuto tomanyi stress eri awo owakutula obufumbo waliwo okusigaza erinnya ne mweyita amanyi naye kasita okola embaga n'omala emyaka 2 mu bufumbo nga tonnazaala kebenga ennyumba ya giraasi ate ebirowoozo obimanyi mu kiva e Bulaaya nja kukuleeteranga episode olumala okulya nga bikulinaana amaziga nga gakutta olukuka osula okaaba mu mansioni ennene mu nnyumba ennene ebuziga wagipeeka omusajja n'agizimba n'omupeeka embaga naye omwana kaageza n'abula emyezi 9 egisooka wotegerera ebizibu by'abagagga kati ne Nabagereka bwayogera bwati ayina amannyo gali white mulayini oyinza okugamba gali nakyo flamboyance y'omubiri gwe eloquence jukira mukazi yasoma nnyo yali akola mu World Bank kati ayina accent ene y'aba Europe Americans it is good to listen to naye nga behind that face tears maziga mama buli kiro buli lukya buli mukolo gwe bateekayo ne gumufumita ku mutima Kabaka kati kalwadde ate gukufumitira ddala so nno sikiri ku Nabagereka yekka ne ku family zonna oyinza obba n'obufumbo nga bulungi nga bbaawo akwagala nga byonna bitambula bulungi naye wallahi ng'ekibatabudde kiri kimu si nsobi yo siiye olubuto lubuze
Mama w'omulenzi tali kitegeera ati omulenzi yalina amaanyi amatono. Yes, takitegeera ye ne mama naye buli muntu awolereza sayidi ye. Naye wali akafuba awo ku mukazi nga y'olubuto lubuze mu bufumbo nga omwami yamuwa formatic. Fabiola tomulaba olugezigezi agezaabulwa omwana omwaka guno olubuto ategeere. Ne weebanga ensi tekuliiko gwe otandika okwebeerako wekka. And depression come around whenever you sit alone. No mind you back then. When are you giving birth to this man? Kanyiganya abakazi n'omulaba by'obugagga naye nga yenna apeeruuka n'obuuza apeeruuka ki? Lubuto lubuze. Omwana omulenzi abuze. Kati ate ekyo kinyiiza nnyo ng'ozadde naye ng'oli mu famire ekyali mu ebyo ebintu. Omukazi awo akutukirawo omutima. Famire nnyingi nga zikyabirivinga wezityo. N'ozaala abawala basatu ne bagaaye bannaye twajjirwa. Bafuneyo ku mulala azaala omulala. Ate baba bakazi ekiteeka okwewuunyisa bakazi bannaabwe senga era aba mukazi. Bannyoko gwe omulenzi baba bakazi be bagaafuna naawe omulala. Oyo azaala bawala bo kati ozaaleyo ku balenzi bawala bannaabwe. Naye nga Nabagereka mwamukoze bubi nnyo ddala. Anyway, tugenze ku negligence, child abuse, pregnancy, reckless pregnancy. N'asanga omuwala n'amulabikira bulungi hips n'amuperereza n'agenda n'azimugjamu. Akabenje k'emmotoka si ke kabenje kokka. N'okulya gy'otakebeza ssebo wange nako kabenje. Akabenje k'emmotoka si ke kabenje kokka. N'obutambala kondomu boyi wange buluno kaba kabenje. Kabenje katya otambala kondomu ng'oli n'omuwala gw'olabye olunaku lumu. These are the risks. Omuntu okujja okugamba nti nafuna olubuto nga toli aweya. Omuntu okutegeeza nti nazaala saakugamba bugambi. Omuntu okutegeeza nti nalwala naye saakugamba. This is what happens in instant sex. N'abeera live. Kati ebintu ebyo oba obisuubira at the back of your mind. This is why omuwala senga confrontinga nagamba nti ndi lubuto nga wajjamukko ku mpale ne weerabira akapiira otandikirawo omutima okukutegeeza nti yeggwe nawankubadde ng'oyinza okuba si yeggwe naye kiri kikukwata noga Nigeria si kikoze eki. Do you understand? Naye mu mulembe guno, be very careful. You may end up depressed ngolowooza nti nno ekintu kyoliko ojja kukibako for a long time nenga tekijja soboka. Topapazaala muntu omusurprising nga we mukola cakes. Sino simanyi ofuna olubuto osirike omala ojjereeta oyogere abantu bakwatibwa ekisa bakusaasire nnyo. Now these are facts. Bwe weebaka n'omuntu omulundi ogusooka, you are equally responsible for whatever happens from pregnancy to diseases. You are equally responsible. Stop this nonsense. Era simanyi yanzaalamu tampa chikite ampa sente za ddagala zokka. Yes, akuwadde ez'eddagala gwe funa ez'emmere kuba you are equally responsible. Oli sibbaawo toli mukyala we, you are equally responsible. Eyo negligence eri wano Uganda. Genda ozaala omwana mu America
mu muntu olabe genda ozaala omwana mu muntu yenna olabe ajja kuwa support ya mwana ebyo byemmere ojja oyina naawe oteekamu effort mulekerawo okulowooza nti gwe the only thing you have to do is to open legs babi yabagambye gula obwongo gula amagulu carefully mwe mugenda ne mulowooza nti anze kasita naafuna mugundi olubuto sente zampebyo genda mu America genda Europe wano abasajja bazaala ensi tennafuna proper system ya politics economics andeki olowooza yafunye ya bino justice system za waka tetunafuna pretty girl tetunafuna system nga za America za Sweden atenga ne mu America yennyini you will struggle if you just give birth recklessly pills jeziri zosobola okukozesa other means muve mweno absent backward life gye mukyalimu oyina osalawo ku decision yo omwana omwagala oba nedda omusobola ofunye olubuto instant should you keep it or not n'ebyo byokuba ne garanti nti kubanga gundi now what if omuntu gwe webaka naye ava mu nsi nga tonnazaala mwana oyo okola oti olaba okuwaayiriza we kujja ekitegeeza bano abantu abeebaka n'abantu 180 aba ne option z'abantu nga 3 bw'omufuna asooka nga amuwa visa nti yagenda America amangu ago naye yaani kubanga ono siibbaawo omusanze kiro kimu ekitegeeza oyina choice ngezi ez'abasajja where you assess who to give the pregnancy kubanga obeera otya sure nti kuwayo kisoboka nnyo to make someone pregnant kisoboka nnyo it doesn't require so many rounds or so many times but still oyina okuba ng'oli risk taker. Ladies and gentlemen, naddala girl child gwagenda okufuna embuto mbantu mulwokuba gundi mukuno ono kwenjo sinza gwotuuleko owummule kuba kati tendensi eri mu bakazi e Uganda muzaalemu awerera abaana afune emmotoka ebatwala gwobeerawo era obasanga babeera mu kufuuwa sisha bali mu mabaala bali mu ki they are living life kubanga yatagetinga omuntu alinawo income n'omugamba munaye naawe genda ogatteko kyova olabanga we bagoba omwami ku mulimu nga famire yonna ekolapusinga kubanga omuntu abeera omwongaga yakola bali abalala bonna ne basawo babiri ba dependents tebaagala bulaza waffe minisita n'ekyalo kyonna village yonna neyeetuulako kubanga balina cabinet minister ne baleetera muganda waabwe okuba corrupt. Mulikirawo olaba ebintu byemutakoleredde nga mwanyi nojja otagetinga omuntu kubanga olaba ayina erinnya muyimbi nti kati njagenda neekaabye nfune buli kimu olumala simanyi ngambe ndi mulwadde wa kino. This is an African setting country. You are even a lazy woman. Fenna boolaba bamama baffe babazaddemu buzaazi tebabakolanga ku mbaga ne mutabuliki yakolawo mama wange embaga nowhere. Olabyeko akajanja akali oti mama waffe notte emitwalo 8 omulembe guno ogumanyira sente bannange mugukoze uli abantu bonna ne balekawo emiryango no omuntu emitwalo 8 emitwalo 8 gwe you oyagala akuwa emmeka mama olwaki tazikuwadde mbukubanga wankola olubuto sakkola lubuto twekola olubuto kubanga naawe omwana wo mulekerawo okulo abantu bazibu nnyo ku nsi eno abantu bazibu nnyo ddala ku ebyo ebintu by'abaana omuntu wamukola olubuto nti omwana wa gundi naye wekituuka nga bagaye nti bannanga ate omwana wange yazaino bere bw'abeera obulungi waabwe waba alina kyalaaki nga wuwo
bwabeera oke waabwe bwaba ina kyalakinga wo ebintu birina oba balanced mulekeraawo ako akajanja okutwala ssente sirayitire Sara Joy nabadde naye ng'annyonnyola awa abantu essente less money abantu balina bizinesi mwowino 40 abantu basiba batusaba 30 20 n'owo omuwala essente 8 olina olubuto lw'otalina shuwa taata waalwo maama we n'avaayo ensente zifa ebyo bibaawo gwamuwa mmeka gwe maama wamuwa mmeka ozaala abaana bali spoiled ne mutandika okuddaawo ofunye ne laakosa buluno ketalina musango gwonna nga DNA tennadda ate nogidimandinga it is his right asobola olabirira kyategeera oba kike kubanga tetulabye kesi emu oba bbiri nga mugabira abaana abantu abatali baabwe naye babagambako ne mukola bugurupu feminism nedda mukwano mubeere ba feminist abatuufu akakajanja nawo kalina we kalina okukoma wano webakugamba ku DNA test nti olwofuuse musajja musiru era ki technology has developed gone are the days ez'abataata baffe because maka mangi mu Uganda tegasobola kukola DNA test. Do you know why? Kubanga family ziyinza okwawukana nga neyamutabuliko gitaddemu ayina abaana aga abazzukulu aga kati obulamu akulaga nga kagende bwatyo mpaka lwanafa naye nga bw'omusabujektinga ku bya DNA test omutima guyinza omukuba ayinza nosanga nga n'Iculi yennyini siwuwe abakazi bateresi byama kyova olaba babyogerera ku deathbed oyinza okuba n'akajanja ng'obuuza maama wo ani taata wange ani taata wange ani taata wange n'agenda ng'olumbe lumuli bubi nga wasoma akuweeredde muli maka malungi n'agamba nti omusajja awagala obwambe wansi awo yekitaawo okolawo ki n'agamba katonda abakazi yabawa sayansi maama wo kyangu nnyo okufuna olubuto naye n'akupulesinga wonoobeerera ow'emirembe bangi bakoze ensobi mu buto bantu bangi nga maka mwe bakulidde bamuzaalamu house boy naye ng'ate taata talimanya nga taata ne bw'amanya wallahi afa n'ekyama BMK yagenda otegeeranga gwe yawe obusika si yeye si musa pressure nemukuba dead yategeera leeti kati ndowooza olaba simanye ekizimbe bakitwala eyatunda siye mutuufu ebyo byonna bijjudde mu maka g'abasajja ba Africa kuba wofunamu ku ssente batambula nze ngamba taata wange ne muga kati wova emukokonjeru nojja emukono omukazi iti chances ze mukozesa imagination okulooza nti omukazi akulinda zaggwawo bonna balina kyobola bateekako makeup kozi balina ebintu bingi bye bakola nabo byennyini bye batya okulaba mu mira. So stop pretending mb'olina abakazi 3 nkusaasidde wafuna dda abakutikkiramu emirundi n'emirundi kati olw'okuba toyina ngeri gy'oasesinga nti bano abakyala obeebakako nga tokozesa kapiira buli agamba nti abaana babo baba babo solonga azo oyina ability eweerera neerabirira mo especially eriisa kuba abakazi ba Africa balina tendensi mbu abaana aliisa abaana byonna byonna naye abaana abaliisa solonga azo oliisa kyobula amaka g'abaaji galina abaana bangi solonga azo alina baajati 3 baajati bamumixinga kubanga satisfaction rate bw'ozitunuulira otuuka n'oweyalinga out ate ebiseera ebisinga baaji beesiba ku bwana buto temwamulaba ono juze yavaayo atagala ne bu aliya nti no simanyi kye baamukola baamulaga si yaafuga naye ye olw'okuba alina ssente asobola okugula ali alowooza yaafuga kali kajati akato si yakafuga kayinza oba kaleeta dda house maid omukazi yalonda maid ng'olina miki waawaka nga miki asigala waka simuzifane sikitize sizeezo nga yenna nnyini mukazi
But walking up to reality in Africa is a difficult thing. Oli afa n'ava mu nsi nga tayogedde kyama. Technology has developed. Tewali kigaana saba DNA mukazi gw'olina. So you face the reality. Oba abaana b'oyina babo ddala oyinza okwesanga ng'oli ku lubugo nga lubaale mubbe. Naye abo nga facial expression ne bageza bateekawo etteeka lya DNA mu Uganda ne bamaama bafaayiza obutasula waka n'owuwo yennyini. DNA olowooza lwaki eyombesa abantu mbu wamwebakako kyokka kati omusaba DNA? Yes, nze nzekka yakwebakako ku olwo ye nze nzekka. Isn't it possible to so kwebaka kumulala within 2 hours? It is possible. We met one day. What is wrong? Nzo kugamba nfune DNA mbere sure. Bruno Kaz exonerated himself, being a young man. Navirwako ex-we ate naye teyali mwagalwa we bayina mwana. He has turned out the baby in a very different dimension. Nobody can contest Bruno K being a good dad. But single signs of a lousy. Zirabise kusaidi endala. It is very okay and we are very appreciative to people who came out to help Vanessa. Rita Kagwa, as always, has done this several times. Bantu banji bazayamba. Webale nyo Vice President, Uganda Blog Association, Diaspora. Veronica Brandy, Miami, Los Angeles, webale nyo mukwano. Emikwano ejenjawulo ejakozesezza emitimbagano jammwe mwebale nnyo. But take account. Muja realizing nti woba tosobola kujjamu nkoko emu kubiika magi kola nkoko 3 teweetaaga nkoko 10. Took a monk of my friend, God-fearing person, very kind. His big heart creates him problems. Nemuseka tiyawo omuwala 85 nti ntono. Mujogera ddala. Abakyala bali mu wino, bali mu butalo obw'enjawulo, Kisaasi, Kaleerwe, kapito waabwe 40 baweeredde abaana ne tusoma nabo ne bamalako ne university. Ojerega 85. Omusajja azikuwadde nga talina sure. Wabula ali just sensitive to feelings to settings of God. Nti abortion is bad. Goliko gwomokinga. Okuyamba kulungi. Mwebale nnyo mwebalidde. Naye abantu abalinga oyo abalina situation yemu bangi nnyo mu nsi. Wabula bamuyambye olw'erinnya Bruno. Era ne Briera. Before nga mama we tannafa yali just Briera wa bulijjo. Naye amaanyi Briera gafunye ne gafuuse ne sente z'ayina. Signs eziraga ati Bruno K is a young, respectable, responsible. More to say to that. Nzembera ne Bruno is very kind, is very loving, caring. Amanyi n'okwerekeza n'omugamba olina okukola ku by'abayimbi naye ng'ali mu by'abakadaama bambi gundi waliwo anoonyo waliwo ayagala omulimu wano waliwo. Such a person toyinza mu misusinga wootyo. Era mudda Vanessa ojja kudda ogambe ensi ani yakupika. Ffe yakupika tumutegeera. Ebizibu byonna Bruno byalina byava ku Simaso. Kati okuva lwe yaddamu oluyimba olwo waliwo amaanyi ag'enjawulo agawaga Vanessa mwege mutalaba. Kubanga mu bantu bonna Bruno yaddamu oluyimba n'aleetera bali obutawulira bulungi ku mutima. Ani awaga Vanessa bw'ati? Tusaba Katonda
DNA komeongo omwana wa Bruno justice ekolebwe Bruno akwata omwana abere naye mu weeks tujalaba ku mwana oyo fe tusaba abe wa Bruno timu Bruno tusaba abe wa Bruno kuba already ne waba tali Bruno jasigala extending omukono omulungi jali being a good person he is. Yes, and this is reality. Sinti Bruno mugaganti yansa sudde nedda nze ndi very expensive webijja mu sente naye ate nina omutima nsobola otegeera bavubuka bangi nnyo nga bagezaako ku babebi mama naye babebi mama batandika okukoppa bapulima kadaasi bamanyi bw'okikola olina engeri gy'otutumuka n'otandika okweyimirizaawo kyosooka okukola ashemu yowa bebi daddi muli biteesa maaso eyo era mulaba ne pulima okusituka ng'akyakola buli time aba adamejinga linnya lya Jostede mpaka kati wagenza tereera muuko neera nga kikyabulamu respectinga nnyo erinnya ly'omuntu ly'ogenda okuyitirako okufuuka ow'ettabbu bigo peng general no yes naye bw'otakikola oba okoze bubi kati babebi abantu bano abeefula babebi mama balina trendi ze bakoppa kuviira ddala ku Zali bamukoppa nti olaba Zali wali obulungi yazaala mu Diamond yazaala mu Semwanga kati alina Shakibu abaana be bakulu kati bawala bangi abaagala type eyo era yeyo type gy'olaba ekibuli gundi kyakozesezza Pulima Kadashi usoko ojolonge taata w'abaana oli bitereeza oluvannyuma bajja kuwagira ogenda banga Zali avaayo ng'aga Pulima topo waabeke they must know waliwo anirule mu family ejezimbibwa in the line of Zali Pulima Kadashi mubagenderere mugenda laba era abavubuka bangi mugenda sanga ebizibu ebityo omuwala omuzaalemu oba ddala nga wabitegeera kuba nga n'okutegeera obadde tutegedde weekange nga obadde ne kaliyayo ng'agisse ayitidde ku yiyo atte yiyo n'agiyitirako ye n'afuuka ekyakabi n'atandika okwewaana simanyi single parent simanyi weegendereze. Yes, saa omu Ramadan mwebala okusiiba bannayuganda. Yes, mwebalire ddala. Am I loud and clear? Yes, weekiri nnyo g'omulenzi beerawo ng'okimanyi naye n'abakazi kati babala akubala n'agamba ono kubanga gwe wootandika okwesiba ku muntu gwe weebase naye olunaku lumu ng'ate oyina abo obadde weebaka nabo oyina okuba oyina ekigendererwa weewuunye Vanessa n'olikodinga taata wa Bruno taata sezaalawo najja okulaba nodda mu mulikodi Vanessa alina kyafa era byo byabadde ayagala naye n'abo abamuwadde obuyambi bambi musigale nga mumukiipinga mu check kuba ayinza obutabeera mmwe kye mulowooza kyali nabagamba bannayuganda beekaabya nnyo nolowooza bakozesa amaziga okucreatinga impression nti ye mutuufu and the population buys it naye amaziga nago gabeera part of deception. Yes, you are equally responsible kati gogamba nti omulenzi teyayambala condom naye nawe wali tolaba naawe olaba tayambadde wamubuuza eyiye eriwa gye wamuwa eyo deadly moment abantu bagikoleramu ensobi nnyingi kati it is equal up to you kuba goona otunula n'atajambala akale kati katugeze mulwadde obulwadde abutadde mwani idiot. Beera sensitive yo yourself yo oba ofunye olubuto calculate abawala mu Europe olowooza babeerawo bati tebafuna mbuto they calculate people make mistakes ate naawe obeera equally responsible naye gwe okulowooza nalabye okumanya bannaye Vanessa Muyaayi
yagambye nali mu ddwaliro nenvamu omusaayi 2 days. Wali oyagala vaamu mata? Omukazi bw'azaala avaamu mata mubisi, soda, wayini. Kagamba gwe mu kusomako kwonna kuwasomako okutono, when the woman gives a bath, ekimuvaamu muno, it is water, it is blood. You are not an exceptional woman. You are saying the obvious. Can you imagine navaamu omusaayi ennaku 2? Wali oyagala vaamu ki? Omukazi bw'azaala avaamu ki? New generation mummies. Abakazi since time immemorial wazaala omusaayi oguddiriddawo gulina okuvaamu osobola okukirinzinga mu lubuto muleme kuwunya muleme kufunamu birwadde. This is a normal process since time immemorial. Simpya kugwe Vanessa. Owulidde? Whether in court, whether anywhere, we shall defend the boy child. Twatandise n'ekibiina nze ne kaye kirwanirira baana balenzi. Oluvannyuma lw'okutegeera nti omulenzi ye yafuulibwa ddala endogoyi. Omulenzi yafuulibwa omuntu ekibi ky'oku nsi kuno. Teri aliwolereza ku mulenzi. Buli moment egwawo judgment nga zagudde dda nga ssente ziyitinganye obuyambi. Naye bannange katwebuuze. Bannange abantu abali mu mbeera ng'eya Vanessa bangi ba anthropologist nga tebabayambako wadde. Hey. Baagala ali ku linnya lya muntu amanyikiddwa. Kyova olaba naawe alaba live eno oyina baganda bo abali mu mbeera embi teri muntu yali abadduukiridde. Oyina sisita wo gwe owa booda gwe yazaalamu teri yali amudduukidde. Owa booda olubuto yalwegaana. Owa chapati agiseeka sisita kojja naye teri yali akuyambye. Naye bakuyamba lwalinnya nti Pulimakadasha alinnye n'atuuka n'enule we bali lwakozesa linnya lya Josted. Ex wa Josted yali mukazi wa Josted, yali bba wa mukazi wa Josted. Baayawukana ne Josted. Josted yabeera ekirungo. Kati oba olina omukwata obulungi. Vanessa wandikutte bulungi Bruno. Moso nga DNA esenga evaamu nga Bruno ye taata w'omwana. Onoobeera otya ng'ogende wa taata w'omwana ng'ebyo bye wamukola ne basezaala. Leave alone social media. Kati bo basaba omwana abe waabwe. Bamutwale omuwa erinnya. Sezaala atuulawo gwe wali codinga n'oteeka ku social media. Simanyi Iculi mwaswadde lwakwekaza. Senga omanyi abantu abakwesa abaana. Bruno is very brave, a kind person at that. Teri muntu ali responsible nga Bruno. Yekimira omwana we ku ssomero asevinga essente z'omwana we. Mpira gw'emmotoka naye gwabika tajjaayo wadde 10. Ezo evidence azikoze. Omwana we amufudde brand n'okusinga nnyina gwe mugamba. Ne nnyina yagenda okufooli nga Buliera talina kyali. Buliera today is a big brand. Kyova olaba Bruno namugambye tokola kirala kyonna, you will defend you. This man ndi wa truth. Yes. Kubanga nze waliwe Bruno mulaba ne byakola. Teri mutima mubi Bruno gwayina. Muntu ave nti Bruno yali ankoze kino. Kale kaaba kati interview yongerayo interview endala nnya. Nze nga nkyayogera Vanessa nva wano ngende ku TV ngende ku radio nve ku radio ngende ku TikTok nkyayogera tudala bo boyina interview week eno yonna abo bakulimba. You were coached embozi nojjango ozongeramu ofune sympathy gye wafunye naye nkubuulira by December jalaba. Hey,
nga nabo obuyambi obumu baaweta obuyaaye bwanguwa naye amazima gajja mpola mpola amazima go gajja amai loaded clear inze ndiwe ntyo ndiroyo nnyo ndiroyo person naddala te wemba ne mukwano gwange nfuba nnyo okulaba nentegere kituufu kyeki Bruno talina kikyamu nekimu big up on yourself Bruno K mbajjukiza tuyina ekivulu kya Palaso nga 9 June wali mu cricket over gye bayita Love Fest tugende tulage Palaso mukwano kuba akasajja kataddemu waaka akasajja kataddemu waaka Palaso nga mu 9 June abayimbi abata abayimba obulungi no promoting kuba na Uganda as always. Yes, as what? As always. Barack, big up on yourself. Elijah Chitaka Swangs Avenue. Vinka Azawi. Fikfumeka Katalea and Kando. Kapilipiti Fresh Kid. Kapeke Straight. Ruth Ngendo. Violeta. Zex Village Raj. Daxi Vibes Straight. Muyimbi wange bamuyitani mama. Muyimbi wange bamuyitani. Muvotinga Norman Gaja ali nominated mu Reggae Awards. Omuvuzi w'emmotoka e Dubai bamuyita Muzeyizana. Muzeyizana munonyekawo mu Dubai mukutambuza ebintu mwenna abagendayo ba MPs. Charlton imwalo ne chali wange bamuyita Fred oba bamuyita Fred alina GMC ya black yatuvuga naye we Dubai nonya ku manager wange bamuyita Tyson mu Dubai. Ngenda bateranga emikutu mu nsi zammwe ng'otuuka ku Iculi nation no matawa kati abe Dubai manager wange ali awo Tyson munonyeko waliwo agenda okuba ow'eranda ni Europe nsobole okukwasaganya eggwanga as the president. On otherwise sister wange sinza kwerabira wandeetera buno ndabikira ddala nga Guardiola. Mmanyi Guardiola ne Diego Simeone be bamodo bange mu kwambala nabategeera nnyo Guardiola ne Diego Simeone. Omupiira gw'aba TikToker ne ba Uganda Blogger Association guliyo ku ididde ng'oli blogger ow'ebusoga kyali wange akulira abablogger b'ebusoga yaŋŋambye agenda kujja nkutumiddeko nnyo no ddala munnange mujje naye bablogger mu contributingeyo ku kasente tugule jjaze. Yes twetaaga jjaze omupiira ogwo gye guli era nga post efuluma essaawa yonna. Ladies and gentlemen, kikyesogedde kaate champion Gudo nkutumidde nnyo Chakala Hash Poppy Mickey seems too funny Brisha Cash nani ono omuwala Phoebe abo ndoza ba TikTok bemmanyanyi omulala Sibitoka ye favorite wange kati Sibitoka. Chakala anadda nga we yakima okuva yakima award tanyega tayingira kampu omwana oyo anavayo mu Sweden sirabanga dda mu Dubai akutumiddeko nnyo naye nga nkunoonya kyali wange guleko engatto webale kuteeka mu haso nakulayo wa Pastor Bugembe. Keep it up mu nsi yonna sigala nga wanika omukono ojalabanga bakulonze mu Dubai owanisa omukono yongera owanika omukono webale nnyo genda kyalira ku Pastor Bugembe kyakabi yongera mbongezi maanyi oba byagaana Dubai ate biyinza okukola Uganda buli woggwamu amaanyi take Iculi fee example I'm loud and clear bebe nga asirise nnyo Jajja ali mu Swaumu musujja gwamukwata yalwala 10 outa 10 naye agambye Iculi wawoomye buno
ebintu olina okubiteekamu naawe kati fere tukyali bali naawe bali bayomba buyombi buli ssaawa bino bya fresh and clean governance onyiriridde mu nsi ya Prince Charles manya King Charles omwana gavana kyeyeekola mu London weebale kunyirira gavana S Outakajans Big Boss since day one no tubagamba Iculi 10 out of 10 kyowa twawoomye anti tulinamu okulumba baminisita mande settings tozimanyi ninamu buminisita awo eyo katuukako ne kaminisita nekekanga mulina Iculi White 10 anayima agambye 10 out of 10 musalawo tugende salawo tukole ki tugende kwani nani kwe tuba tusalawo tumale video ani nani 9.8 out of 10 Polo kati ebiri oleseeyo zaaki amasebo Iculi bebeta siiba beba siiba naye amanyi ofuna omusujja saa 8 namugamba osobola okulya umwayu Iculi umwayu nja kukuba embwa eyo mugigambe enkubira egiweyo emitwalo 10 mu kisiibo musawo mu Bayern Munich ogamba otya dokita wange Sweet Kamonde nkutumiddeko nnyo Mariam Sweet Leila Twa Wininganda Adija Katerega Naima mumpe Max tuve wano Linlavu Kalungi 10 out of 10 obutayi bwaleeterwa sister wange amita Peace okuveera ndani naye maama ninga Kagladiola tekitegeeza nti ekisiibo gaano nyirira take Iculi for example no 10 out of 10 muwanga ali Hasani agambye kyayitiridde dda spinning media agambye on top anti campaign z'abapresident ba blogger zijja kati saagala ba Godfather banneesimbemu mu kintu kyonna ni fresh clean none OLS nobody else still we are the best 10 out of 10 we are 10 99 kiki kyesikoze tolina mugo gwa musa 10 out of 10 9 nyongeremu ki ebirungo 10 out of 10 abantu bangambye mbuyisi mu mpira gwa bloga ne ba TikTok ogenda bakuside banna ate nze ndi TikToker nze ndi bloga abantu bangambye Iculi oli TikToker in fact you are number 1 TikToker ninga mmene how am I number 1 abantu bangambye Iculi oli TikToker no one else anybody else still Iculi the drug am farmers the shark am ocean the raw material mu industry era nga ye cash crop mu garden no one can test nobody can test King sankubuuzizaako long time me friend naye nga tujja meeting sawa yonna manyi oli busy kirongo wali emunyonyo kiri kitya ndabise ntya awo wansi ku address sinalowa raga pimpi kiri kitya champion gudo kiri kitya alien skin kiri kitya fiki gaza kiri kitya jekas gravity palaso fiki kenzo kiri kitya King Michael nga 15 cricket ovo kato kigale bana benajja nankumbi wagwana saya stand up tulabe ofanga nnyo kukiri waggulu era wansi kyakutedda obupale kyekyo mwana wa maama deyaso era kano ekatuma emitwalo 10 ejja dola kawe kagende ka Iculi you understand bera boti kumande kirevunga kyagonze ana abatesi batidde Kampala nga twalumbye
ku topu gye tutudde bakapere wansi gye balindidde twalinye lifuti nga tebategedde twabayise ku litalaba nga balobye buli ssaawa buli kadde nga betunuulidde tukumba ne tuvaawo mu kyabode tulina ebikumba betukola ebya bode walina tubuulira buli kyetuteekera Mutatiina bint Abdallah Abdurrahman Mutatiina Trevrik to Trefas Samasoko Brushan. Yes, until we meet again, it's always nice to meet me. Kombaka Constructions fetukola amayumba agali mu gypsy stainless ka wabweru mu compound pavers ku gypsy and fountain same thing tiles kano painting in all dimensions Italian stucco paste lead white tuwaka yumba ko tukakola ebyoyagala mu Kombaka Constructions Amisi Ham Empire petulina amayumba mitwalo nkaaga gajja dola osula amazzi gazina ozukka neibawo yoligo walotanga golf tennis buli kyoyagala theatre bakizimbira muli towetaaga vaamu wabula nga sinagenda London Purple Party nga 24 Regency Motel London stand up for your own Iculi and Airpan tujja London ba minister kamba kyalireko Monday eno tubenga tusobola okukola ki okuba tusaka ebbaluwa zange. Until we meet again, it's always Iculi. Allah.